Yes, right, yes. Yeah, yes, right, yes. Check microphone 1, 2. Yeah. Twolekede ekyaturese nate wano nga bagamba Johnson Group bakutuusizako sinema in association with Haba Light Studios. Mu kutandika tutandise ne nakyala wuuno yeetegekera mbaga ndowooza ayambadde ekiteeteeyi ky'embaga yenna agenda mu maaso n'okweteekako buli ekyetaagisa alina okubeera ku mukolo gw'embaga. Kano ke kaseera nno akakyasinza okutusanyusa abakyala bannange ku nsi ya Katonda. Yalabirira ddala nga mutuufu anyumye batu kyava atambula mpola mpola najja nga asimayiringa najja nga amwenya ngalabirira ddala mutuufu akimaze ku nsi ya Katonda. Ngalaba mutuufu yakiina kiri mu ngalo ze. Wano oba omaze okutegeera nti omusajja ali mu ngalo zo bw'atakuleka ku kituuti mu kaseera kano ndowooza oba yefaaza ate yamweka yagamba Mrs. Parker. It was my understanding that the wedding was canceled. Kinategeddeko nti embaga baagisazizaamu ate gwe okola ki wano? Oh no. Tebannaba. He'll be here. Ajja kujja. He promised. Ajja kujja yansuubiza nti ajja kujja. Ono n'agamba Katonda wa. Nziba ngambye embaga baagisazizaamu ate ono ali wano ali mu kyaki yekka akutte ebimuli agenda maaso n'okusimayiringa. Kati ndowooza naye mwennyini yakitegeddeko nti embaga baagisazizaamu naye ndowooza n'asigala nga alemerako nga tanaba muli kukikkiriza bulungi nti embaga baagisazizaamu. Kyaki yeeno yali alinka okukuunyuula ekimuli mpola mpola. Yawulira obusungu n'asooka awubuula mukazi wattu. Ekyo nno kiba kisiraani kyennyini awo kiba kitegeeza nti baakunaaza bbuza kifo ky'okukunaaza olweza babeera baakunaaza bbuza. Abaana bayinza okukuyiwako ne bakuleka ku kituuti kati gwe ekisiraani ekikuliko nga bagamba bride's revenge ekasinema ketwolekedde. Kakati omugole yeesasuza ku ki nga batugamba omwaka mulamba nga guyiseewo katulabe biki ebyaddirira. Bride's Revenge kekasinema ketwolekedde olinange the magic voice Vj Cruz Uganda. Kati okuddako eno kafo kakano ka saloon waliwo omukyala agamba ekiteteeyi nkifunye kikino kiteteeyi kyambaga. Ojja kunyirira mutuufu ekiteteeyi ng'okifunye ekyembaga. Waliwo wano ono baakamuleka ku olutaali ate olwo omulala ategeka embaga. Baabano bakola mu saloon kati nakyala aba akyali wano waliwo yajja n'amuleetera eringa kugamba invitation ya mbaga agenda nagibikkula. Naga gwe kiki oli bulungi anti eno gundi ya mbaga kyokka ate yeya bba wange noli ex we yeyali egenda okubeera embaga yaabwe kati kiba weird lwaki baba ginsindikira nze kwanze mukazi we kati ani yagisindise kukati bakitegeera bulungi. Waliwo wani yali atayipinga ng'amugamba nti munnange oli luddawa tuli mu nnyumba ogenda okwetegereza nakyala yabadde atayipinga emabega waliyo aliyo ayambadde ekiteeteeyi ky'embaga ono yamugamba nti ndi kumpi siri wala oli ne yejjawo. Kati tiyakitegeera bulungi takemba kanziremu ndabe nasigala nga atunula ani abadde wano abadde yambadde ekiteeteeyi ky'embaga oba ani agenda okukyuka nga bbaawe pannaye Katonda wange kiki olyoke amazima gennyini ontiisizza ate nekitegeeza n'ekirala mune waliwo yampadde kaadi y'embaga kaadi y'embaga yammwe gwe ne loli yali ex-wo. Katonda wange kiki kigenda mu maaso. Nagamba munnaye gwali mwaka mulamba kumpi twali tuteekeddwa okufuna n'oyo omukazi nti yagisindise. Nagamba munnange oyo omukazi mulalu sijja kulimba. Akaleka naawe kasita embaga yaffe neetera just gwe biveeko kitesi twali gujja ino okumanya nti gwe ngenda okuwasa gwe mukyala wange
bako ebintu by'ekisiru nawe ebikujja mu mbeera. Seriously? Kalina omukazi wattu yamuzza mu mbeera. Do we look at 2 stories or 3 stories? Yagenda mu maaso n'okukazza mu mbeera kakazi kattu n'akacyamula. Bw'ati nagaleka naawe yitawo tuve nga tweyongerayo. Kakazi kattu ne kaligalawo naye nga munnaawe si bwe omukazi alabiseeko kuga nga ayambadde ekiteeteeyi ky'embaga kati kumba omukazi akyaliwo. Omukazi mu nju abaddemu. Kati batyo bajja leero mazaalibwa ga maama we, maama w'omulenzi ayitibwa Ian. There, that's better. Bwe batyo bajja ku lujjiriro. Before we eat, I have a surprise. Kati yagamba mukamwana we nga tetunnaba kulya ne surprise yo. Okay. Kandi sokojje jambeeko ne kyenkulaga nayitawo mpolampola. Now, I know Maama we bakava okumulongoosa bambi mother to daughter, but I thought yandibadde nnono kugamba kiteeteeyi kino kitera kwambalwa maama n'omwana. Tolaba Your wedding dress? kino kiteeteeyi kyo French lace. ekyo kyolaba sebo kiri mu material w'Abafalansa kirungi okukamala anti tekirina buzibu. Well, if you're worried that I gave it to the last one, don't be. Kati baba bakyali wano waliwo eyakonkona Piece of nurse ono kati kyava ayitawo here for at least. agende abeere nga aggulawo waliwo akonkonye mu kaseera kati ono ogenda okuggulawo Hi. nga ekisiwe gwe yali agenda okuwasa gwe yasuulawo ate gwe okola It's your kiwano mom's birthday. ati mama wo birthday ya leero mboloza mbadde nsobola okugyerabira vaayo nze nyingire munda ne kamugamba vaayo nyingire ne kayingira munda. Hi. Happy birthday, Dad. Anti happy birthday Debula. Debula ye maama wa Ian. Have been burning. Kikibanda kibadde kikutta simbadde munjogerako kya ajasi binyuma. I'm Maya. Anti munenze bampita Say. ono kyava yeyanjula nandize bampita Maya era yenze fiance wono nginze ngendo mufumbirwa. So, Deborah, this is for you. Kakati Debula kino bino bibyo From the Marche Gallery where I work. anti mune mbirese okuva gye nkolera simanyi bagita Moshe Gallery mu New York. That is Deb's dress. Yabuze kino ekiteeteeyi kikyo kya nazaala wange. Well, that is an honor. Mukama munaye We were just about to. kyogenda okwambala nti ati mune kijja kuba kya kitiibwa kaatunula mu ngeri nga bw'omanyi akantu ak'ettima. Gatherings. Kati maama yamugamba nze nkimanyi twagala nnyo ebintu bya famire ndowooza ogenda kgenda. But it was so nice meeting you, Maya. Ngenda kgenda naye Maya kibadde kirungi nnyo okukusinkana nange kibadde kirungi okukusinkana. Yamukuba eriiso wabula eriiso libadde lya ttimu okukamala ono gwe baasuulawo anti gwe I nnyabo only come here for my mom's birthday. kikyanigge nti ogenda okujja wano ku birthday ya maama The wange. mail yesterday. To our wedding. Well, that's odd. So you didn't send it. Namugamba ani yasindise eri invitation y'embaga yaffe. To see your mother. Mother. Aga munnaye nze mbadde nze kulaba nnyoko saagala weekubye mizimu tewali ekirala kibadde kindeese. Just showed up. Weird, right? You were like psychotic. Kati ono bwe yajja ku mulimu yatenga okunyumiza banne ale kati mune twabadde ku birthday ya maama jasi akawala ne kajja Wonder who that. kati ono aba baamuleetera ebimuli Have to ask. biibyo ebimuli bya looza atamanyi bimuli bya looza bino bayita bimuli bya looza. There isn't one. They've got to be from Ian, right? Kati abuuza ani abireese I guess I'll find out later. ndowooza nja kuzuula edda kusaba zino tuli bize. Ayinawo bano mikwano gye bali babiri omu bamuyita Sandra omulala bamuyita Caroline. Kati yakwata ebimuli n'abiwummuza erudda tategedde ani abireese oba bbaawe nga yabisindise. You still at work? Kati ono yakubira bbaawe Ian nga mukyali ku mulimu tati munne nkyayina ebyokukwasaganya Flowers. ati mbadde njagala kukwebaza ku bimuli. The bouquet. Ate bimuli ki bino ebyokumbaga sinnasindika ku bimuli byonna Was one of your other admirers? oba waliwo yabikusindikidde nga mikwano gy'oba For you. ze mbadde manyi gwe wabisindise. Uh, Ono yeewuunyizza strange question. Do you remember what Lori's favorite flowers were? yamubuuza kino kiyinza okubeera wuya naye olowooza Lori mukazi w'omukadde yali ayagala bimuli ki anti ebya looza nga byeru. Hey, call's coming through. Let me. Ate na bino byeru yali akyagenda maaso n'okumunyonyola bambi Ian n'amugamba nti mune ndi ku video call ne bakama bange nja kukuddira edda naye nga mubuuzizza olowooza mukazi w'ebimuli ki bye lyasinga okwagala oli n'amugamba nti bimuli bya looza ate nga byeru.
kyokka ate nga ne bibamusiinikidde bibadde bya looza era nga byeru azze nabyo mpaka waka kakyava agenda maaso n'okubyekkaanya agenda okudza amaaso ng'omugole omugole ali waka aka katonda wange Lori, abadde amulaba wabweru kyava ate ng'omuyita gwe loli out here. loli nkimanyi oli wano Hey, Lori. gwe loli oyo njagaza ki mukazi gwe Lori. loli bayo gye weekwese gwe loli Lori. loli gwe nnyabo loli okuzza amaaso emabega bw'atyo n'asembera naye gwe nnyabo okola ki wano gwe nnyabo n'agalula akambe n'agalula mukazi wattu n'agezaako okwerwanako omukazi si bw'alina akambe omugole alina akambe n'amwesimattulako kakana ng'ayingidde nnyo ennyumba n'asibawo yakwatirawo essimu amangu ago yakwatirawo essimu kakati 911 what's your emergency bwatyo n'aripootinga eyo ne tuvaayo kati ogenda okudda No, she. kati ofiisa yajja But I know that it was her. onagamba nti nkakasa abadde yeye Yeah, I hadn't heard from her, and onaganze badde ndudde okumuwuliza recently she nijose badde yakalabikakaawe ennaku ntono You ever display any type of violent behavior? kati yali alazeko okubonera obukukanga obukulumi oba ki Recently, she sent nti to their wedding. Oh, may I see it? jesi yansindikidde invitation y'embaga ngirabeko si kyagiino oba yagudde bwa nange simanyi He's today. How do you know? ate yasindise ne bino ebimuli leero anti otegedde otya anti siina gwe nsuubira kubanga ye yabisindise okugjako ye bawange si yabimpadde Suggest you document any further incidences. It may help you later on. kati ofiisa yabasuubiza okuba nga omusango bagutunulamu kati ono yajja bambi we kali n'akaleetera wano ku byokunywa kakazi kattu babira n'embwa I'm so sorry. yamugamba munnange ojja kunsonyiwa It's not your fault. ate si musango gwe ate All of this just makes me think of when my mom was attacked. lwakuba bino binzijukiza maama wange maama wange mutuufu olunaku lwe baamulumba Hard to forget kwegamba ngezaako okwerabira her final moment. mazima akaseera akaasembayo ewali obulamu bwa maama wange bambi I know I wasn't there when your mom. nkimanyi saaliwo maama wo yafiira Okay, but I'm here now. naye kati essaawa zino wendi njagala okukakkane mukwano Let anyone hurt you. bambi kakkana sijja kukkiriza muntu yenna kukulumya owulidde munnange yagenda maaso n'okuba nga akagumya kakazi kattu katidde omugole akali bubi omugole atabuse kakati okudde ene wa kano kaloli ke kano wano kaba kali mu nju yaako katunuulira ebifaananyi kaakano waliwo yakonkona mu kaseera ku nju yaako bwekatyo ne kabizzaayo ne keetereeza mpolampola kajja ne kaggulawo Can I help you? kati nkuyambeko munnaye Did what? anti ndi wa poliisi I'm investigating attempted homicide. anti munnange ndi mu kunoonyereza attempted homicide Yeah. kale nsobola okuyingira nti yingira detective n'ayingira So, kakati what is this about? kali bino biri kuki Miya Ellerson, anti maya Sorry, I don't think I. Ian Ferguson's fiance. Right. kwegamba Sorry, I think I've only. fiance wa Ian anti mumumanyi To attack. najje nakamusinganako omulundi gumu gwokka Yeah. anti yagambye alowooza nti gwe wamulumbye nze Apparently, the attack was addressed as a bride. agambye nti yamulumbye mbwe yabadde mugole And were engaged, correct? mwali engaged si bwe kiri Yes. yes What happened? kali ki ekyatuukawo He called off the wedding. Justin mbaga yagisazaamu busaza nange saamanya Make you angry? kiki wamunyiiza Did. naawe tekyakunyiiza nti of course kyanyiiza Say about time and healing. era munaye kitwalamu ebbanga okuwona A little towards him or Miya. kakati tobalinaako kiruyi baawo oba maya So then you were nti aa you were last night. kakati njagala kubuuza wabaddewo ekiro kyajjo Was visiting my mother. nabadde ewa maama wange eri kugamba mu retirement home gye bamukuumira
era ne signatures ziraga nti nabaddeyo anti kale njagenda nchekingeyo ndabe kagambye mbu kabadde kagenze kukyalira maama waako era ne signatures mu ddwaliro mu retirement home ziragira ddala nti kabaddeyo ne bagenda ne bachekinga. Well, thank you. Detective n'agamba nti kale njagenda nchekingeyo mu retirement home nga kisedera ndi mutuufu wabaddeyo ye alibi yokka kati gye gayina ekataasa nti kabadde wa maama waako kumukyalira kati bwe yavaawo kawulira nga kanyiize nekasuwa katunula mu ngeri. The detective said she signed in at the home. Several nurses were. Kati Ian yajja nakyala gyakole naga nti munne detective yagambye nti kabadde wa maama waako era kejja kyekinza buli kimu kyonna nga gye kabadde. He also said it was your credit card that paid for the. Naye ati bage nti ebimuli ebimuli byavudde ku credit card y'ono kale nyiza nti okwegulira ebimuli bannange. Esther. What am I supposed to do now? Just Kati simulinda kumanya attack me? kajasi ntulwe butuzi nninde akazi kaddemu kanumbe nate I'm working late tonight in the meantime. alika naawe Please. tekayinza kuddamu kuluma kati kyogenda okukola kati leero jangu mu maka gange gy'oba obeera Okay. olaba otya It's gonna be leero alright. jangu ewange I'll see you later. bwekimu kijja kuba bulungi jja kulaba edda Bye. bwatyo n'akakisinga baami n'akakisinga goodbye bwatyo ne yeeyongerayo kakazi kato naye nga kagambye nti atiisa olunaku olwaleero jangu ewange katudda ku mulimu Lord Ian gy'akolera. Sajja wattu yali wano Visiting my mother. kati n'abaako ne byajjukira nti olunaku lumu baali waka ne kali kannakyala kaloli ne kamubuuza obadde ludda nti mbadde wa maama obudde bwonna obadde wa maama wo kakasa nti ye Pretty soon she's just gonna suck up. niwe okimanyi nti maama wo agenda kukumalira obudde bwonna bw'olina ku nsi nga buli kaseera obeera wa nnyoko tolina kirala kyogenda kukola. If I want to check in on her. yagaa nti munnange oli maama wange gwe ssebo owuliriza I will not let sijja kukkiriza or anyone omuntu yenna between us. okutuyingirira nze naawe ebyowooza mbu simanyi obeera wa nnyoko buli kaseera olina obisalako tolina nakudda wa nnyoko sijja kukkiriza. Omukazi naakugaana okudda ewa maamawo abadde abijjukira wano omusajja wattu katudde eno You're gonna go for a walk later on? kati ono yagamba embwa mune tujja kuba tutambula mu kkoleero ayina embwa ye yiino kyava ajja jjukira mu kaseera kano ali wa Ian kubanga Ian yamugambye nti alina okubeeramu kugamba ewuwe mu maka ge kati yatuuse dda kyava agenda maaso n'okwekebejja mu bintu bya Ian nga bumanyi abakyala bwe batuuka awaka batandika okwekebejja ne mu bintu ebitabakwatako kati alina gye yabikkula mu bino ebintu mulinga fayiro kati yasangamu engeri yakabo bakabaluwa First, Ian, nga kalimu nakyalo loli ng'awandiikira Ian through on your promise to be together, mazima wansuubiza nti tulibeera ffenna but you never came. mazima tewajja ku mbaga Broken mazima ne mpulira ng'omutima gumenyese and grows colder mazima omutima ne gunnyogoga every minute. ne gugenda mu maaso nga gukuga ne gutiirika obulumi naye ate ne gumaliriza nga gunnyogoze How you can live with gwolowooza nti osobola otya okubeera obulungi tosobola kubeera bulungi tebakulimba nakyala mu bbaluwa yateekamu nti ono Ian ne bw'aliba afa atya talifuna ssanyu ne bw'aliba ayagala Sorry, but you need to talk to me. kati ono we yatuukira namugamba obwangu ena kyoyagala okwogera gyesimbuulira tekirina buzibu kale What happened when you broke it off? kiki kyatuukawo bwe wayawukana n'oli omukyala loli For a few weeks. tuli nnyo kyamaanyi jasi My minister called me. wali jesi wayitawo wiiki ntono Our wedding day. jesi wamusumba nankubira nagamba nti akazi kajjayo manya mu kanisa That's crazy. Yes, it is. kikyuka I had to break it off. kwegamba mbu ono bwamala okwawukana ne ku mbaga n'atagenda ye teyaddamu nakawuliza jesi owamusumba yamukubira namugamba kabaddeyo mu kanisa mukazi Years later in a fire. She didn't talk about him very much. yabuuza ate famire yaako anti famire yaako kugamba taata waako mbu yafiira mu muliro ate maama waako ali mu retirement home ali eyo gye bamukuumira ate taata waako mbu yafa kugamba mu accident y'omuliro nga kakyali kato myaka 14. And now I regret ever having met her.
Niye mutufu nze amazima ganyini nejjusa okusinga n'omukazi oyo. The day off tomorrow. Niyo olaba otya enkya bw'omulamu. Enkya w'omulamu. Let Sandra and Caroline come. Sandra ne Caroline bajja kubeererawo ku mulimu. Okay. Tolaba anti okay. Yeah, I have to order pancake tomorrow anyway. Yeah. See? And then, take Winston with you. Kati bwe batyo He's an excellent guard dog. bakkiriziganya enkya w'omulemu. Kugamba mbu atambule mukono ku mbwa. Buddy. Kati bwakya ku makya yalina okuba nga atambula mu kko n'embwa. Yajja mpolampola n'atambula mu kko n'embwa. I mean, even though I can't prove it, I think Laurie's behind this whole thing. Kati Rodi yali ayogera ne muganda we. Namugamba siso kubikakasa mu kaseera kano. Nina kyateekeddwa nga yali mabega ga buli kimu kyonna. Niagambe talina bwabikakasa. That sounds crazy. Nakyala ateekeddwa okuba nga yali emabega wa buli kimu kyonna. Ono yajja n'embwa bwatyo n'agisiba wano. She warned me. Nagamba akazi akukanjagala. She says, you'll never be happy again. Ate nekirala yampooninga naŋŋamba nti siribeera musanyufu lubeerera. Nagamba kyeyayogera. Kati ono we yasibye embwa ate waliwo eyajja ate n'agisumulula. Bwatyo ne yeeyongerayo nayo. But you and Maya have, all right? I sure hope not. Dude, don't worry. She'll eventually go away and you and Maya will be... Kati muganda we Maaka yamugamba ko tufaayo akazi kajja kumalaka kwesonyiwe kagende naye ng'embwa waliwo agisumuludde n'agenda nayo. Kati nekyala agenda okufuluma embwa nga teriiwo. Akami embwa nagirese wano ate nagisibye bulungi nzijukira. Waliwo emmotoka yasimbula bwetyo ne yeeyongerayo. Kakati bannaayo yayita embwa bannange embwa nga erabikako. Embwa nga terabikako. I'm so sorry. Yamugamba munnange ononsonyiwa. I know. Ati nkimanyi. You apologized already. Amaze dde okuba nga weetonda. I tied him up. Amazima gennyini embwa nagisibye. Please, I don't want to rehash it anymore, okay? Manyi? Basically an accident. Ebyo tubireke. Accident zibeera accident. Kyatuuseewo tukireke. Just kite. Okitegeera? I'm gonna go to bed. Kagende emmere nga neebaka. Bwaki n'amukwatako abere nga amugumya. Nga nakyala ajjukira muntu embwa yagisibye. You should get him a puppy. I couldn't replace Winston. It was the last gift that Ian's dad gave me before he passed. Kati ono yakomo bambi n'anyumiza banne eno ku mulimu. I mean, it could have happened anyway. Agamba bambi teweenenya akyambale kituukawo ku buli kimu kyonna tofaayo. Kati ono yamugamba nti anti munaye bawanga agendagenda ne muganda we kugamba ku dina kati kali ne kamubuuza mulamu wo ali singo nti agenda kujja ne date ekiro ky'olunaku olwaleero. Kati bwe batyo bajja kugamba ku kyeggulo. Kati ono ye Maaka. Ono ye Maaka Sandra gwe yabadde abuuza nti oba ali singo. True. Except for that last one, though. Bad joke. Oh, in other news, the agency called. Kati yagamba munaye amawulire. Unavailable, she can't be there Wednesday. I can't either. Munaye amawulire gaze ne bagamba nti maama wange. Ku Lwokusatu ajja kubeerayo yekka. I get off early on Wednesdays. Kati ono nekyala nagamba ate kirina buzibu nze njagenda mubeererewo. Tolaba nekyala agendayo. Thanks. Anti kale nange neeyanziza okumbeererawo awali maama. Not going to wear her wedding dress. That would make for an entertaining evening. No, absolutely not. You have to be... Yagamba ogendayo maama omukakase nti togenda kwambala kiteeteeyi ky'embaga kye yakuwa. Oh, I guess so. Kakati nno baba bali wano nga kannakyala nga kazze n'omulenzi wuuno. What's the occasion? Aba ne mukola ki wano? We're tasting for the wedding. Anti tutestinga kugamba omukolo gw'embaga nga bwegunaabeera. I come here all the time. Ate mu Slots are bit. ffe mune wano nze mbeerawo buli kaseera. Wait. Anti ke kafa akasinga mu ttawuni. With the bride? That must have been... Eba ne nawuliddeko mbu ofiisa yajja ewange musimanyi omugole yajja n'akutiisatiisa. Anti bw'oba wakikola nze tebyakola tebyantiisa. Si nze nakutiisatiisa bannaaye. I am not one to spoil a party, so... Saagala kuboononera pate. We'll head over to... Nze kangende mune nange nina olulenzi lwange. Have it. Anti bye. Beera bulungi. Naawe beera bulungi. Okay, that is the second time. We need to go to the... Ogwo kati mulundi gwakubiri nga katulumba tugende ku poliisi. Ati olenge ku poliisi obagambe ki? Njasi bazze buzzi biki? Tell him what?
nakyala agambye nti kati mulundi gwakubiri kakakyala nga kati nga kakatulumba kakazi kattu kati mukazi wattu yajja mu kinaabiro kabamanya abakyala bambi abeere nguba awulira mutufu buli kimu kyonna bakikooye mwenaliikirivu omugole agenda maaso n'okumulumba kati naaba akyali eyo ngoloza omugole tatuuse omugole ng'atuuse omugole amulumbye mu kinaabiro kali mukazi wattu kyava ggulawo oba ndabye bubi abika ndowooza ndabye bubi ndowooza ndabika nkooye kyava ajje wano nate mundabirwamu kali kumbi emabega omugole n'asooka agalula akambe yali amufumise mukazi wattu namwesimatulako neera buli lwejjajja nakambe anti Ian omugole annumbye kikyotegeeza omugole annumbye mu kinaabiro mujje tugende mulabe omugole annumbye mu kinaabiro kati musajja wattu Ian kyava amuyisaawo agende alabe ekibadde mu kinaabiro okutuukayo nga waliyo omukazi mulala ali ku bibye nkakasa ndayiro abadde wano agaludde akambe abadde agenda kunfumita leka naawe ate kati omukazi kati jjukira atugambye nti agenda kugenda mu restaurant y'abayitale tugendeyo tulabe oba gyali okutuukayo ng'omukazi ali eno atudde talina na buzibu bwonna ali ne bbaawe ono kyava asembera gwe nnyabo ali kiki Yeah, Lori, there is. anti obuzibu loli yeggwe buzibu Of staying out of your business. bale nze nabalese munyumirwe kaki lwaki mwe munnyingirya esayidi eno Going on here? You better knock it off. naye mwana wandibadde neesonyiwa You hear me? ompulira ono gwe yaleese atunula buli kimu kyonna takitegeera Sorry. anti munange ojja tusonyiwa See that? olabye ekituuseewo Is that woman is crazy. tulaba nga oyo omukazi ayayika mulalu Unbelievable. tekikkirizika Is it possible you were confused? Maybe it was the other bride that was... kati amangu ddala bajja ku poliisi detekitivu amubuuza tolowooza nti walabyemu omukazi omulala kati ate n'olowooza nti omugole neera yakulumbye with him the whole time. kubanga oli batugambye Listen, kugamba oli baawe yabadde naye how are you feeling? mbwa kankubuuza owulira otya naye mukazi gwe What do you mean? kati kyotegeeza I did a little checking. mune nagezaako okubanga ncekinga The carjacking a year ago. kwegamba kiri ekyatuuka ku maama wo ate kitegeeza ki ekyo Went to a violent crime like that. It kati munanga abantu bwe batya bafiirwa bamaama baabwe mu ngeri ng'eyo kind of tolowooza nti oyinza okuba nga baguddemu ku ddalu omutwe gwatabuse I'm crazy? Do you think kyogamba natabuse omutwe I'm not saying. asigambye nti watabuse omutwe Why don't you just talk to the guy? Okay? Find out the facts. Let us know what you turn up. agamba nti kati kyemugenda okukola mugenda kugenda mwogere n'omuvubuka gwe yabadde naye mulabe nti oba kituufu yabadde naye ebyaddala kati we polisi n'agamba nti agenda yogenda oli omuvubuka eyabadde ne nakyala kubanga ye alabayi kati gwalina bwabanga yabadde naye kati then kiba kitegeeza nakyala yabadde confused n'omuntu omulala kubanga omukazi bamusanze mu kinaabiro ate nga si yeye kati okudda eri nakyala akomyewo n'omulenzi wuno gwe yabadde naye oba musajja kati omusajja aba atandika omufiiringa kati okolaki just kati ngezaako nanti munnange nga bwebimanyi gasiya gwembwa gwe My mom went crazy. toddangamu okunkwatako okimanyi nti nali ndowooza nti mama yali mulalu kubanga yandabulanga ku basajja engeri gye bamenyamu emitima gy'abakyala okitegeera mama yali mutuufu abasajja mbwa abasajja gasiya beetaga kumenya beetaga kuyisa bupe ono omukazi mulalu ono yagamba katonda bwange ono mukazi kikaaki yamukwata oba yamusala n'omusala Yeah, I appreciate it. kati okwetegereza kati baabuuza omuvubuka eyabadde ne nakyala mbu yabadde naye kasitegeeza nakyala yabadde ndowooza confused kati ono yafuna essimu n'omugamba munange oteekeddwa okuba mu meeting mu kaseera kano olina kikeerezi ate kale kantuuke mu kaseera kiba kitegeeza nti nakyala yabadde confused n'omuntu omulala kubanga omuvubuka yagambye nti yabadde ne nakyala akaseera konna Maybe they're in it together. Or maybe. kati era Steve yakomawo n'agamba banne Sandra ng'ogasseeko ne Caroline. Well, then if I were you, I'd turn around and throw it back in her. kati kano ka Caroline kamugamba nti ze singa mbeera gwe nandibadde nange omukazi muli nnyamanda nendaba ne mukwatira mu kikolwa olaba otya kino Sandra ye tekyamusanyusa My afternoon's free until I see Deb tonight.
So go. You can watch her, see what she does, and we'll go. Namugamba magenda kakano ka Caroline kikamuwa amagezi genda kugamba omulinnya Amanda kagere. That's over on the west side. It's not far from here. Mbuzi yagamba nti akolera ku galale eri kumpi kati Sandra amugamba tiwandi kikoze tugamba nti saakulabula nze nkubuulidde kubanga Sandra amugamba nti bino oyinza okubikola n'olinnyo omukazi Amanda kyokka ate ne bikuddira kyokka kano ka Caroline kamugamba amagenda omukazi omulinnya akagere katuba tuli wano kanakyala kaakano nakyala yakaswamye edda wano nekagulawo emmotoka wekatu nekasimbula nekeyongerayo nakyala ali wano jjukira ka Caroline kamuwadde amagezi mbu amulinnya Amanda kyokka ate nga Sandra amugamba ogiyinza okumulinnya Amanda ate nebikuddira kati ng'agenda maaso n'okulinnya Amanda akakazi kati bwe yajja mu kifo kiikino kiri awo kiringa ekirabirira oba abakadde kati najja n'apaakinga kalume ne kanakyala kaze kamulinnya Amanda kyava ayingira munda kati nakyala naye yeewuunya lwaki azze mu kifo kino mu bifo byonna lwaki ajja mu kifo kino nakyala kifo yeewuunya mu bifo byonna lwaki yandibadde ajja mu kifo bwe kiti kati nakyala jjukira abadde amulinnya Amanda atuuza yava mu motoka najja abiringa ajjira ddala ku kifo kubanga ekifo alabika luze ekifo yali akimanyi kyali familiya kati aba ayingira nga kannakyala Are you following me? kikisimanyi ongoberera ate nga nkugoberera ku ki Wow, are you that insecure? bani yawe katoteredde olinse kiwa No one would blame you. siyinza kukunenya anti omusajja gw'oyina aleka abakazi ku bituuti n'abasuulawo He broke it off gwe yakuleka ku kituuti olw'ensonga state of denial. lwakwandika ti okyagala nnyo okukikkiriza One following his ex-fiancé. kakati ani agoberera ani bw'oba olaba He of stalking you dressed as some bride. kubanga ondaba kati gwali mukungoberera wooza simanyi wali omugole akugoba manya biki byogere tebitegeerekeka I don't have to try. From where I stand, it's all very clear. nze saagala nagezaako kugoberera kubanga oŋamaze nkugoberera naye kati okusinza nga bwe ndaba kati wano wendi gwangoberedde nyabo jangu No matter what game you play, okay? buli kimu kyozannya manya tebijja kukola nzigyako amagalo nno oba si ekyo kamera ziize emabega zikulaba okitegeera kamera zikulaba tala okitegeera naye kugamba oba kalinga oba akategedde nti agenda kagoberera ekifo kyazzeemu nakyala abadde akimanyi kyova olaba nti yeewuunyiza kati agenda okutuuka ku mmotoka ye ng'ate bagiggyemu omukka agamba yii ate kati nakyala mbadde nako wali ate kati emmotoka ye nga naye agiggyemu omukka essimu neevuga mu kaseera ogenda okwetegereza nga nazala we yakubye jjuke bali yali ateesezza kugendayo amubeererewo ku lunaku nga luno namugamba munange emmotoka yange evuddemu omukka naye nja kuba nkutuukako maama baneiba kyaba bakugiremu emmotoka omukka I'm at the mall. siri munesi mbadde siri waka just ndi ku mall anti twala obudde bwo munaye topapa I will be there. I'll just be a few minutes late. anti kati mu dakiika ntono nja kubeera eyo maama ati kale nja kulaba nga omaze okuba nga otuuse kwegamba oluggi lw'emabega sijja kuluggala mwoba oyita obeere ng'oyingira tanti kale maama kati kannakyala kali wano bannaye kali kano kumbe kabadde kekkaanya buli kimu kyonna naye ate omukka kagugyemu budde ki kubanga jjukira kabaddeyo eri kati maama akina okulaba munange obudde bugenze gwe yagambye tatuuka abadde agenda maaso n'okulya kakeeki jjuka badde bakava okumulongoosa tannaba nakuwona mukazi wattu kyava asejjera mpola ate abeere ng'ayambuka kati kumba omugole oloza omugole kwisa ssonga omugole naggulawo n'ayingira maama alinnya bambi agenda waggulu kubanga alinze omuntu gwe yayise muka mwana we nga tamulaba ono najja omugole n'akwata akambe n'akafumita mu keeki maama ali wano maama mukazi wattu omugole
nga tatandika kulinnya waggulu ewali maama ali wano mukazi wattu eno omugole ajja omugole kwisa songa omugole anayingia omugole nayingira mu nju ono nakyala kati yamala ndoozi omukka n'aguteeka mu mmotoka najja naye yajja bugenze maama agenda okutuuka asanga wano omugole ate gwe gwani gwani oyagala ki kati okola ki wano tanyega hati vve wano genda kati kube maama asembera ate agenda ku madaala ne kajja nga kasembera nga kamukanga kati kube maama okudde mabega asembera ku madaala kati kamuggyako bambi omuggo gwe ne kaba nga akamukwata bwe katyo ne kamuta maama nakkirira mukazi wattu maama yakkirira omutwe n'agukuba wansi kakkana maama amaze okuba nga ayitawo maama akkiridde ezira kumwa safari na muguta pia boxi magombe omugole bwatyo n'apapa abeere nga avaawo kati kube nakyala ajja nagamba oli ne Vj Cruz the magic voice kati omugole yayita manju bwatyo tukubanga ono yamugambye nti ayite manju mu lugi lw'omu kisenge bwatyo n'ayitawo ne yeeyongerayo ninga nakyala amulabye kyava papa okuyingira mu nju mukazi wattu okutuuka nga maama ali ttale yamaze dde okubanga alambaala ebbali kati nno njagala olabe njagala wekkaanye yakwata essimu mukazi wattu asooka akubire bekikwatako ono yakomawo ne yejjako gawuni oba yeye butulaba ayambadde gawuni ali mu kujejjako waliwo yakonkona mu kaseera ate gwe kiki ate ontunulira bw'otyo okimanyi maama we nawe abadde maama we abadde biiki abadde malaaya ate abadde amukontrolinga nnyo naye kati takyasobola kumukontrolinga kati nakyala kituufu alabika yasse maama naye nga mu nju alabika abeeramu n'omuntu omulala kati nno bambi okudda ewaka mukazi wattu yali amaze okubanga afuuka mayiti bano bali mu nnaku maama waabwe bambi afudde naye nga nakyala yabadde ateekeddwa okutuuka mu budde detective yajja yamugamba bannayimba tebalina gwe balabi muntu yenna ate gwogamba omukazi omulabi ayinza okuba nga yayise mabega walibadde onoonyeza eyo naye mulina nkolagana ki ati nkolagana nnungi lwaki obuuziza kubanga yigweyokka abadde mu nju kakyogamba nze nakikoze okusinza nze nga bwendaba gisebadde ebika ebadde accident alinnye bubi maama n'agwa maama ajase agudde bugwi aye kalinnye bubi n'asiripinga n'agwa n'aseerera ebadde accident si kyamaanyi tiwali muntu n'omu abaddewo olabye bubi yamugamba akikoze bamuyita Lori Parker bwandibadde omunoonya n'omubuuza nze nkubuulira munoonya omubuuza ebibuuzo kati nno omusajja wattu bambi maama we amaze okuba nga alusuulamu akaba kati nakyala yajja namugamba munnaye kalijjukira bulijjo nakyala agamba loodi ndaba omugole naye loodi ndowooza tamukkiriza nti ono nakyala alaba omugole kiki oyagala kugendeeko obumulemu njagala kubeerako wano okimanyi ati munange omukka gwampeddeko ne mukubira ne mugamba nja kutuuka kikeerezi kati loodi anenya nakyala olwokuba nti teyabaddewo mu budde amugambe omugole yabaddewo tobitandika amazima gennyini nze namulabye omugole yabaddewo era omugole yayise manju n'adduka n'agenda buge mazima totandika gasiya dikiraawo buli kaseera mugole
Okay, I don't want to hear one more. Sagala kuddamu kulya kigambo kyonna ekikwatagana n'omugole. No more. Owulidde? Sikyayagala. Omugole. Weeko olaba n'ebintu ebitaliiwo. Bulijjo amugamba omugole, niyo omugole n'olwali omugole tamulabangako. Me too. Yamala n'akeetole naga munange ojja kunsonyiwa. Kuba yali yakaboggolera bambi. I'm gonna stay. Yamugamba munange wandibadde ogendeka nti ngenda sigala wano. Are you sure? Olaba otya nga tusigadde. Okakasa munange oyagala kusigala nti I just gotta think about some things. tesinna ebintu bye njagala okulowoozaako. Okay. Anti kale. Okay, yeah, I'll call you in the morning. Kale nja kukubira ku makya munnange. Yeah. Kale tekirina buzibu. I love you. Amugamba munnange nkwagala go ge mazima. I know. Ati nkimanyi nti onjagala go ge mazima. Niye kamugambye nti nja kukubira ku makya. Wegako munnaye kamwagala ate bye kamugamba bituufu. Kalaba omugole akalumbagana buli kaseera. Ninga tejjukira ono yeerabidde nti Kanakyala kamulayirira ne kamugamba nti talifuna ssanyu ne bwali baayagala mu bulamu okusinzira ku kintu kye kamukola. So ekintu kye yakakola kamugamba talifuna mirembe. Katonda yagezaako okukuba ku simu ya Lodi. Kwe yamusuubiza nti nja kukubira ku makya. Niyo olowooza Lodi akwata amasimu. Anti otuuse ku mailo ya Ian. Amasimu gonna gayite kagenda ku voice mail. Kanakyala kagamba ate Lodi atakwata amasimu ataddamu. Katudda nate bambi ku maziika. Buli omu yajja nate abeere nate ng'akuba. Yajja n'akamuli bwatyo n'akateeka wano. Ngawulira ennaku kati kumbe Lunakyala luluno weeruli duloli. Well, that's so guilty. Munnange ng'eringa guilty conscience eyo gy'otunuza gw'okola ki wano. I came to pay my respects. Amunanzi mbadde nzize kukuba kusiibula mugenzi kumusaamu kitiibwa. Like good riddance. I bet that pissed you off. Kubanga munnange nange yali anatera okufuuka Nazaala. Nawe kwagamba kye kyakunyiza n'omutta olw'ensonga nti yasobola kufuuka Nazaalawo nnyabo. Ono we yatuukira. Namugamba munnange wandibadde osiibula omugenzi n'ova wano n'ogenda. Kati munnange ojja kunsonyiwa ku kyakutuuseko Ian. Really reminds us to. Lugenda mu maaso n'okwegonza lumwegondezaako. Miya. Bannaye Miya. Does she reside at the Cloverfield retirement? Esikiza maama wo yali abeeri mu Cloverland retirement home. I'm so sorry. Eri gye yabadde eggulo. Thought that she was there. Gye yakasinkanye olunaku olwajjo. Ati nakulabyo olunaku olwajjo. Ate jjukira kyatuuseyo mu lunaku lwe lumu. Ate maama we yafiiridde. Coincidence I saw you there. Mukamulabeko Following. mu Cloverland retirement home mu gye yabadde olunaku lwajjo. Ate ne maama lwe yafudde. Crazy. Kale ate kagenda mu maaso n'okuba nga kabatabula. Bwe katyo kati ono n'agamba nagambye ogenda okundabirira maama wange wazze mu kuzunga. Did you go there? Wagenzeeyo gye kagamba nti yesi nagenzeeyo. Sure. Nabadde just ngenze kucekinga biki. Simanyi wabadde okafollowinga. Is that the real reason you missed? Ekitegeeza ensonga lwaki tewatuuse mu budde. Ono amugamba munnange omukka gwampeddeko. Amazima gennyini omukka gwampeddeko ate namukubidde. I cannot do this with you. Kati kitegeeza kati bino tubisazeemu n'ebyembaga mbisazizzaamu. N'osuulawo maama wange mwogoberera Nakyala. Kati nno ndowooza gufuuse muze. Kati n'embaga y'ono naye kati ey'ono agyongezaayo. Ebyembaga leka naawe amazima genyi okimanyi yeggwe bulamu bwange. Oyo omukazi kati olaba ekyo kyokola kati byopanga kitegeeza bigenda kuba biyitamu manya byapanga ekyo kyakwagaliza. Mugamba munnange embaga kati gyongereyo. Kati nno embaga naye agyongeddeyo. Nakyala yawulira nga bambi asiridde. Naye ate Lodi kugamba anenya Nakyala olw'obutatuuka mu budde. Kati Nakyala aba akomawo wano waliwo yali wano. Yeggwe. Have a nice day. Yamubuuza munnange yeggwe.
kale ogenda okwetegereza nga bamuwadde restraining order kali no nakyala loli asindikidde nakyala restraining order teri kuddamu musemberera. Good morning, Ian. Oh, Ryan. How you doing? I'm all right. You sure? Mu kaseera kano Maya bamusindikidde restraining order kati onokudda ku mulimu onamugamba oli kyogamba oli okkola kuba yakafiirwa nnyina namugamba munne isaagala kufiira promotion nina okujja nkole namugamba munnaye Is this because I was late? nedda munnaye promotion yo twagiwadde muntu mulala olwensonga nti duli najja ati muguni mu meeting kyasi kyekyo just board yasazeewo egiwe omuntu omulala omupya abantu kuba naatya nyati bw'onooba ng'oyagala okwogera nange munenze embeera munda ati kale promotion ye bagiwadde muntu mulala nno. He's right. There will be other opportunities. Man, it's not even about that. Kati okuddako eri bano abooluganda Mike ng'ogazzeko ne Ian. Maya. Have you spoken to her? No. Onagamba munne wayogeddekoko ne Maya mukyalawo nti anedda. She's not in good headspace. Simanyi na nsonga lwaki ngenda maaso bambi n'okumunyiigira mukyalo oyo. Should have been there. Kubanga mutuufu si nsobi ye. Nsobi yange ze nandibaddeyo. Siraba na nsonga lwaki ngenda maaso n'okumunyiigira mukazi wattu. I get it. Onekama nkitegeera. I feel the same way. Nange munnaye nange bwentyo bwempulira kugamba ensobi yo nange ensobi yange kubanga munnaye oli maama yatuzaala. Look, maybe planning a wedding and getting married isn't what you need right now. Yagamba nti ekintu kino okugamba okuwasa mu kaseera kano okupulaninga embaga olaba otya nti kyandibanga ekintu kyoteetaaga mu kaseera kano lwaki osooka n'okirindamuko osegeera soka okirazeemuko soka okirowoozeemuko soka ofuneko engeri y'akaseera owummule. Kakati ono yamubuuza ye Sandra namugamba munnange baawo oyogeramuko naye nti nedda. Kati yaleeta restraining order n'agiraga Sandra nambuuza baawo akina akimanyiiko nti ati munne taddamu masimu gange taddamu message sibitegenda kukitegeera simina kigenda mu maaso. Onegamba oba kana akakazi kaali kakikozeeko kino kye kankola. Nze ngamba waliwo ekintu kugamba oba kye kakweka kye tuyinza okuzuula ne tumanya kayinza okuba kaali kakozeeko ekintu ekyettabbu. Kati nakyala yasalawo n'agamba alina okubaako nekyakola alina okubaako nekyanoonyereza kana akakazi tamanyi lwaki kabeera perfect ku buli kimu kyonna. Buli kimu kyakola kabeera perfect ku kyo. Kati yajja eno mu retirement home kugamba awali maama waako jukira baatugamba nti maama waako alina dementia kati bamukuumira eno. Kati yabuuza Mrs. Parker gyali nti gyali munda kati ate gwe gwani kagamba oli wa family oba ki ati munne ndi mukwano gwe mukadde. Okay kati bwatyo kyava ayingira munda aze kusinkana maama wa kannakyala. Kati maama wa kannakyala yoono wano mbw alinamu ekirwadde kya dementia. Yamusanga wano kyava konkona maama tanyiga ali wano anti Mrs. Parker kyava mutunuulira ati munnange anti nze bampita Maya kugamba nze bampita Maya omusajja agenda okuwasibwa eyali agenda okuwasa muwalawo ono tanyega. Maama ali wano kugamba bambi alinga kivegitable tanyega kintu kyonna. Ekyo kyava atunula ku abantu abajja okukyalira nakyalo no maama kyava akuba kugamba akafaananyi kubajja okumukyalira nga kuliko kannakyala ke kugamba ndowooza ke kajja ne kamukyalira nga kuliko address yaako buli kimu kyonna gye kabeera. Kyava agenda maaso n'okunoonyereza mu budrowo buli wano okuna kwetegereza nga mulimu atiko bw'amawulire amawulire aga incident eyagwawo kugamba ey'omuliro jukira mu muliro gwo taata wabwe mwe yafiira abaana bano sorry omwana ono kugamba nayo n'agikuba akafaananyi kati ono yadde kunagamba Nansi neetaaga ku mazzi kajjukira amazzi gaaliwo gaago kyava agakwata kati gaagano kyava amunywesa
namunywesa bulungi namunywesa nakamba oh mama natunula bwatyo That you have Mrs. Parker, do you mind? yawo munange otunula bulungi kyava atunula namukwata namunyweza na kati mukaseera ke kamu ate nakyala najja yali atuuse mu kaseera nga kino kyanjawulo munange waliwo omugenyi agizeeyo munda Can't I trust? kakati nakyala agezaako okugamba munange mutemubeesiga bonna She's in there now. kati nasi amugamba nti munange oyo aliyo munda agambe mbu mukwano gwammwe ani ali eyo They will ruin you. They will break you. kati nakyala agenda mu maaso n'okugamba nti temubeesiga bonna mwenna bajja bamenyaamenya nakyala amubuuza baani b'oyogerako nakyala yakandagamba temubeesiga bonna kati nakyala kyava ayingira munda yasanga maama we ali wano anti maama nange yasanga maama we bambi akaaba kati kano kyekava kaggulawo bwe katyo nekamalamu omusubi bwatyo najja nakkakkanya maama we kati jjukira kano kalina entunula yakitemu okukamala kati kalo ani abadde wano ani kati bwe yakomawo n'akubira mukwano gwe jjukayo buli kimu kyonna aba alina okukigambako mukwano gwe mukwano gwe Sandra. Have a look around the room. So, did you find anything? kakati olina kyewazudde bwe watuuseeyo Fire that killed her father. kajesi mu draw awo nasanzeyo article bw'amawulire kugamba obulaga incident yatuukawo omuliro gwa taata w'omwana oyo Like what? What did she say? kati kiyaga Past, maybe? I'm not sure. Look, I'll call you back, okay? kati alina kyeyagwako nagamba munnaye kambe nja kukuddamu nkukubire alinako ko kyeyagwako kugamba bw'abadde anoonyereza Hey, bro, you all right? kali budde bwa kiro tulengera maaka avuga ali mu kkubo yeeyongerayo Tell me. amugamba ati mwana mbulya ki ekigenda mu maaso Or you said I'd never be happy again. wanti okimanyi nti akazi kaŋŋamba musiriddamu kubeera musanyufu nate era katuufu kuba essaawa zino siri musanyufu kalijjukira nakyala abadde alinako ko kyaguddeko n'agamba okke kino kijja kukola n'agenda mu maaso n'okuba nga anoonyereza It's just, you know, ku incident eyagwawo I love her. She's the one I want to be with for the rest of my life. naye ati mukazi wange ye mukazi gwenjagala okubeera neekumpi obulamu bwange bwonna All this craziness. ate jjukira ne maama naye yali akyagala okitegeera ono akyagenda mu maaso n'okunoonya agenda okulaba nga detective yakola ku musango ogwo baali bamuyita Joseph Yanga. Okay, Detective Joseph Yanga. Detective Joseph Yanga yakola ku musango ogwo emyaka 14 emabega. Abaana abo sorry omwana oyo No kidding. omuliro gwakwatira ewaabwe taata waabwe alyoka afe. Nakyala aba akyali wano embwa ne zitandika okuboggola. Embwa ziboggola lwaki? Embwa zitandika okuboggola. Ono ali ku simu ali ne maaka kati maaka agenda okulaba yiikanga omugole musajja wattu yatomera ninga yiikanze omugole musajja wattu omugole abadde mu kkubo akali nno yogayoganga mu ddwaliro ninga yiikanze omugole abadde asala kati nakyala kyava jja jjuka abadde tebakyayogera. They say it's to be expected with the skull. Anti munnange bagambe nti kasuubira okuba nga akawanga kafunye obuzibu. We hope he regains consciousness. Banaye kansuubire nti bannange anaddengula n'atereera. Nakyala yajjayo mu ddwaliro. Kiki kati poliisi yategedde kintu kyavudde ku ki? Ati munnaye tebannatugamba. Ko singa ddengulu oba yayinza otugamba ki kyonna ekyabaddewo. Don't do that to yourself. Yamugamba munnaye kale singa nabadde soogera naye ku ssimu. And now Mark. Amazima gennyini singa nabadde soogera naye ku ssimu. Paka titajjukira. Grateful I haven't lost you. Jukira maama wange yakafa ate kati ne maaka naye agende aleka naawe. Toyogera bw'otyo tekiyinza kutuukawo just kakkana. Your brother's gonna be. Yabugamba oyo muganda wo. Nze mumanyi munnange w'amaanyi ajja kudda engulu kati
ogenda okudda ku lifeline machine ogenda okulanga atandise okugamba okutereera. I'll be when I can. Kati ono yali ku ssimu. His vitals are stable, and the results from his CAT scan. Kati nansi yajja n'agamba nti munange kugamba atandise okuba nga atereera. As with any brain injury, the first 24 hours are crucial. But I'm optimistic that yes, we're out of the woods. Kati nakyala yabakakasa nabagamba munete mweraliikirira. I know Mark. He's a trooper. Yamugamba nze mmanyi Maaka. Oyo Maaka ssebo olukyafa ajja kudda engulu. But you really should get some proper rest. Yamugamba munnaye kati mmwe nga muli aba babiri mutawaanye nnyo mugende mubeere ati si muwummulemu. Bwona bwo kyonna ekituuseewo nzija kuba nga mbategeeza naye mugende muwummule. She's right. Omusawo mutuufu tugende tuwummule. Not gonna be able to. Besides, I gotta. Onagamba munne nnyinza obutasobola kuwummula ekyo ng'okivuddeko nina n'emirimu egy'okukola ku mulimu ate ggwe. The fire that killed. Onagamba munne nina kye natuuseeko ate ki Found out that anti omuliro gwayokya. Marshall suspected arson. Detective agambye nti kwamba waliwo akawala ke basuspectinga okukoleza ogwo omuliro. Find out. Agamba nti alina okubaako ne kyanoonyereza azuule anti munnange Maya wandibadde weegendereza. Anti munnange nja kwegendereza nti nkwagala anti nange nkwagala. Ninga nakyala agambe nti nina okubaako ne kyenzuula ku famire eno. Kadi yagenda kugamba amangu ddala yakwata emmotoka abeere ng'avuga. Kati ono aba akyali mu ofiisi ne bagamba nti munnange batuuse baabano wano anti kale nja kuba mbatuukako mu ddakiika. Waliwo abatuuse. Kaakati okudda mu ddwaliro waliwo atuuse mu ddwaliro. Maaka gyali kyava akwata essimu ya Maaka n'ajja mulooko mu ddwaliro. What I propose is an expansion to the West Coast. Kati ono ali mu meeting gye baamuyise agenda maaso n'okunnyonnyola abantu nga bumanye ebyemirimu essimu n'ekoona message. Ati munansonyiwa. Maaka nga yagamba nti munange neetaaga obuyambi. Agamba Ian neetaaga obuyambi. Right. Well, that would give you. Onagenda maaso n'emirimu gye biki annyonnyola abantu bakiraya nti message eddamu evuga. Maaka oliwa agamba Ian oli ludda wanze Maaka neetaaga obuyambi bwo. Excuse me. I have to excuse myself and make a. Musajja wattu. Esaba nagamba mune munsonyiwemu katono. Waliwo ekiguddewo, waliwo emergency eguddewo. Makati masekati ga meeting. Yeah. Why don't you take over? Kati yasaba onagirenga atunulamuko ku bintu. Kati mu ddwaliro Maaka bajja ne bamuggyako mashini. Ebyuma ne babimuggyako. Eyamala okubimuggyako bwatyo n'afuluma n'agenda. Abasawo bagenda okulya ebyuma bikaaba. Omulwadde bamugye ku life support ssebo. Okay, I'll be there as soon as I can. Ian. Kati ono Everything all right? Mukama we yamuyita mukama buli kimu kiri okay. Tati muganda wange ali mu ddwaliro. Nije singenda ngenda kuzuula ndabe ki ekigenda maaso. Ian, I'm sorry. Anti Ian munango ojja kunsonyiwa. Told this that we get back to them early next week. Bakiraya nti nebadde bagamba tujja kubaddira ate si mu bwangu. You've been running on. Amunango nsaba ompeyo kukunako. Ati bannango badde bwoti okugamba ennaku. Go on vacation with you. Oba ogende ku vacation osoko omulemuko. Break. Ofunemu ka break. Who's going to take care of my client? Ani agenda okulabirira emirimu gyange. Nja kufuna omuntu. Ono agenda okuzza amaaso nga kyaka n'omuntu yamufunye dda. Sure. Nagamba kale. Sure, Ryan, I will. Kale tekirina buzibu. Ka vacation ako kumutuufu kankatwale. Mbere nga mpumulamu. Kati okudda mu ddwaliro yeyanguwa mangu ajje mu ddwaliro. He's still unresponsive but stable. Ono yagamba tannaba kudda ngulu naye ali stable. Texting me. Ate nga nsindikidde message. It's possible that he kisoboka consciousness for a few minutes. Okubanga azze engulu mu ddakiika emu n'akusindikira message. To disconnect the IV in the machines. It's not uncommon. Kugamba tekisira kubaawo nesigamu tekisobola kubaawo. Alabika azze engulu mu ddakiika emu akadakiika kazze engulu abadde alowooza kugwe n'akusindikira message. Abasawo. Okay. Onagamba kale. Bw'obanga bw'otyo bw'ogambye tekirina buzibu. Si bw'omusawo agambye nti kisoboka. Asobola okuba nga azze engulu mu kadakiika kenyini kaddidde engulu n'akusindikira message. Onamuyita nti Mark agenda okulaba munnange azze engulu yatandika ssebo okutunula. You need something? Bakaba ne Mark
Nurse? Ozengulu. Anti Nancy. Can you get the doctor? Munange ita doctor. Una zengulu. Kati batyo. Baita doctor. Yatandika okwogera. The doctor's on her way. Kutoto munange doctor jja. Bride. Anti omugole. Ate omugole kikyotegeeza. Omugole. What are you talking about? Okikyogeza ko kwogera. The bride. Omugole. In the road. Omugole mu kkubo. Omugole kwamba kyagezaako kunnyonnyola nti omugole yali mu kkubo gwe nali ngezaako kuba nga ntaliza. Okugekwa mu kusobola okuba nga ntomera yali mugole gwe nali ntaliza. Kyabadde ategeeza ono. Kati najjala yatuuka. Jukira abadde alina okuloonya detective yakola ku musango ogwo ayitibwa detective Yanga. Joseph Yanga. Detective Young? Anti mbadde nnoonya detective Yanga. Yeah, that's me. Anti yenze. No, I used to be. Akati natiranga okuba ne nawummula. Who are you? Kati gwana. My name's Miya. Anti zibampita Maya. Just show up like this. Nosonyiwa okugamba okulabika bwe nti. Thought I'd give it a shot. Oh, that's good detective work. Namba nina bwe nagijje ningamba kankutuukeko. I'm inquiring about a case of yours from 14. Ati mbadde njagala kumbuulira ku kesi gye banoonyerezaako emyaka 14 gyayita. The fire marshal suspected arson, but no one was ever... Kugamba ku family y'abapaka mbu fire masters simanyi firefighter alina akawola ke suspecting nambuuza oli munnamawulire nti anedda. What really happened to her dad? Can you tell me if you ever had any suspects? Kugamba gwe omuli ogwattiramu kugamba ne taata w'oyo omwana. She was a teenager at the time. Yakamba nti kugamba akaseera ako akaana ako kaali kato nnyo. Really? Naye lwakuba nti tetulina kye twazuula nti akaana ako ke kakoleeza omuliro. Thanks anyway. Anti kale munani neyanziza. Naye kayina muganda waako. Muganda waako? Her sister. Ate ne muganda we mbu yaliwo ku siini. We had some evidence that she was there at the scene. Tuyina obujulizi obulaga nti muganda we yaliwo ku siini nga bamuyita Rose Parker. Jukira kano bakayita Caroli Parker kati muganda waako mbu bali bamuyita Rose Parker. Ono yagamba nti nze nkakasa waliwo ekikyamu ekiri kawala ako. Katoni bwamusindikira message nti Maaka azze engulu twetaaga okwogera. Kale munange neetaaga okuba nga ngenda neyanziza buli kimu kyonna nekyonkoledde. Detective agambye nti akawala ke twasanga ku siini ko bakazuula nti tewali kugamba bera tebikakwatako tebakazuulako na musango gwonna kubanga buli kimu kyonna. Naye ati kayina sisita waako gwe bayita Rose Parker. Tewali muntu n'omu abadde akimanyi nti kano akawala kano Caroli Parker mbu kayina sisita waako ayitibwa Rose Parker. Ono agamba nti Maka alina kyayogedde agambye eki anti omugole. Abadde ageza kukuŋŋamba nti omugole. Abasawo bagamba nti ayinza okuba alibadde delusional. Kituufu. Okimanyi nti akawala Caroli Parker alina sisita we ayitibwa Rose Parker. Ati talina kyeri ayogere nti alina sisita we. Anti yensonga lwaki ndowooza abadde akola buli kimu kyonna nga ali perfect. Ndowooza babikola babiri. Okitegeera kati ayinza oba nga sisita we yennyini ndowooza oba ye mugole. Yagira ndowooza mu fomati ey'obugole sisita we. Kati okudde woono ekiteeteeyi ky'embaga kiiki eky'obugole ye Rose Parker bwatyo n'akikweka. Kati kizuuse nti ono alina sisita we ayitibwa Rose Parker. Kyokka ebbanga lye baamala bonna ne bbaawe teyamugambako nti alina sisita we. Kati ogwetegereza ng'onazze. Kale gwe okola ki wano? Nsobola okuyingira? Anti yingira tekirina buzibu. To what do I owe this pleasant surprise? Kakati ate munnange surprise eno yaki? Njagala kutuukira ku nsonga munnange. Bino byonna okola byaki? Munnange oba nange mbuze simanyi. God, Maya was right. Ever since you reappeared, things have been falling apart. Niyo kimanyi nti buli kimu okuva lwalabika buli kimu kyonna kyonna kyakyankalana. That is exactly what you wanted to happen, isn't it? Ekyo kiwali ng'oyagala era kiwaŋŋamba nti siribeera bulungi. What I told the detective. I have no idea what you're talking about. Munnange nze nga bwe nagambye abasirikale nawe bwe nja okugamba sirina kye mmanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwammwe. Ate sisita wo eki? Anti sisita wange anti ayitibwa Rose. Yeah, well, why would I? Since she abandoned. Lwaki tiwamuŋŋamba kati lwaki nandibadde mu kugambako yatulekawo n'agenda. You do have a sister. She ran away. Esitegeeza oyina sisita wo. She left me. Anti muyina naye yatuleka n'agenda n'adduka. Lwaki nandibadde mu kugamba? So sorry that nze ojje kunsonyiwa olw'okuba nti saasobola kugamba nti na sisita wange kubanga yatulekawo n'agenda.
Okay, show me. Okay, kati ndaga. Show me a photo. Ekifaananyi afaanana atya sister wo. Nabyokya byonna. Really? Okakasa wabyokya? I think you're lying. Nze ngamba olimba. Because I'm gonna find her. Kubanga nja kuzuula. If that's the last thing I do. Ian. What? Ian, ali kiki? Really watch your threat. Wandibadde ne weegendereza okukutiisatiisa kw'onteekako. Ssebo ne keekuba ku ndabirwamu. Ono yagamba akakazi kano baninga kalalu. Ndowooza ojja kwogerako ne poliisi ku nsonga eno. Onekaba ne kakazi gwe ng'oli kalalu. Ssebo kamugambye Ian, weegendereza okutiisatiisa okwo kw'onfumita amaggwa ng'ontiisatiisa. Ne keekuba omutwe ku ndabirwamu ssebo. Ssebo ne kamugamba nti ensonga eno ojja kugyogeramu ne poliisi. Akakazi kano kalalu. Waliwo yalabikako ne kamugamba kino tulina okukikomekkereza. Kati kituufu ndowooza bano bali babiri. Kali mu kaseera kano Sandra yajja yatuuka mu kaseera. I'm sorry. I'm so sorry. The 405 is official. Ate munange odda kunsonyiwa munange. Bwe tunagenda kuba ku lunch. Muna ebintu binyo bye njagala okugamba. Munange Ian yagenze mu maka ga kannakyala. Kala kiki ekyatuusewo? Tanaba kuŋŋamba. Ajja kuba mbuulira bw'anaaba alina byazudde. Okay, well, I've got, Okay, bono boyina byongo ojja kuba ng'ombuulira. could grab lunch. Kati ono kyava asula akatabo. Kati mu kusula akatabo nga kulwala kuliko engeri y'obuntu buno bubeera ku bimuli. We were slow the other day, aren't they? Nambuuza bye bintu bibeera ku bimuli. Agamba ye bibeera ku muli naawe ku lunaku tulire ndowooza bwe baleeta ebimuli ndowooza lwamugenda ku njala. Nakyala n'agamba lwaki wandibadde oyina obuntu bwe bimuli ku njala zo ate ebimuli bye byalooza. I've known you for... N'ennyabo zindako nkumanyidde ebbanga naye ate tulina Aren't exactly close. buli kimu kyonna ekyanga okimanyi naye nze sirina nakikyo kyemmanyi. Why the sudden interest? Kiki lwaki ombuuza? What's all this about? You know so much about me. And I don't... Kano kanakyala agenze mu maaso n'okuba ng'akeekengera kuba akalabyeko. Detail of my life? Kati lwaki? No. Why do you always have a rose at your station? Lwaki buli kaseera olina ebimuli byalooza ku mmeeza yo? Are you Laurie's sister? Simanyi ye gwe muganda wa Loli Paka nga ye gwe Rosie Paka. Enough here. I mean, I've had... So now you're... Kyogamba essaawa zino kati onnenya kubanga mbadde nga nkubeererawo buli kaseera. Mukazi gwe nga nkubeereddewo kati essaawa zino nnenya. Mbuze mbadde simanyi nze njagala okutta nze nkulinnya akagere. You're back. A moment, okay? Oh, and you know what? Take my 915. Tell her that you chased me off. Kakazi kattu bambi keewuunya okubanga ono road ono nakyala bambi akanenyezza ku buli kimu kyonna. Maya? Ninga naye akabuuziza gwe nkumanyidde ebbanga n'ekijja kitya okubanga gwe tukagamba sina kyenkumanyiiko kyonna naye ate gwe omanyi ebyange byonna. Ninga ekino kyonna kivudde kugamba ku kantu akakwatira wansi kugamba ku njala zaako kyokka ate akantu ako ka bimuli ebyalooza. She's crazy. Ona mbuuziza ati munnaye kiki ati nva ku poliisi ati kyekituuseewo ati munne akazi keekubye ku ndabirwamu kakananga poliisi enkubidde. Yeah. Ian. Namugamba Ian. Is it bad to think that Sandra is Rose? Olowooza okimanyi nti Whether it's Sandra or not, one thing. okimanyi nti Sandra yandibanga muganda wa Rosie. Onagamba nti bw'oba Sandra oba ani buli kimu kyonna kati nze nsobola okukikkiriza kubanga banne abantu balalu tubagudde eddalu. Ian amugambye oba Sandra ye muganda bw'oba ani nze kati buli kimu kyonna nkikkiriza. Hi, yeah, I was wondering, are you guys holding any special events there this afternoon? Let me just check. Kali kano kalina gye kakuba essimu Wonderful. ne kabako ne bye kabagamba wano. Olina akagamba nti kale kansooke nkyekinge nja kuba nga nkuddira. Mother is so controlling. Kati bwe kaaliwo ne katandika okujjukira olunaku lumu baali mu luyombo ne Ian. Nakamugamba nti maama wo lwaki akkontrolinga nnyo. Namugamba leka naawe mukazi gwe bino ebintu kati embaga nkisazizaamu ekiki yagamba nti sobola kukusanyusa anti gwe buli kimu kyonna ekyange anti yensonga nze siyinza kubeera buli kimu kyonna ate mu bulamu bwo oyagala onkontrolinga emusimanyi onteke mu kabokisi onteke mu cupa kugamba olinga onkontrolinga ku buli kimu kyenteekeddwa okukola nze siyinza omusajja oyo. No, you're confused. Yamugamba nedda oli confused. Your mother. Mama wa confusinga ate ng'ogasseko n'omulimu bi confuse nze. You know how I know?
you love me. Kagenda maaso n'okubanga kamumatiza. I swear to you, you'll never be. Bwe yagaana ne kamugamba ndayira. Tolibeera musanyufu. Toliddamu n'obeera musanyufu ng'ondeseewo. Ekyo nkikakasa. Kuga akagambe bannanze siyinza kubeera ku buli kimu kyonna ekikyo. Kuga kamugambe nti yeggwe buli kimu kyonna ekyange. Olwodi n'akagamba nti siyinza kubeera buli kimu kyonna ku ggwe. Kweronkontrolinga onteeke mu kabokisi. Kati ono yasigala wano ne kano kannakyala keka Caroline. Ne kamugamba oli okay. I have to follow up with something. Ati munnange nako kyenina okuba nga nfollowinga up. Sure. Kati jjukira nti yali yakuba kugamba ekifaananyi endagiriro akannakyala kaloli gye kabeera. Kati kano kaasigala wano nga keebuuza keka Caroline onaalazeewa. Kayina engeri gye kaatunula. Kati nakyala okusinza nti yali alina adresi ya nakyala yavuga n'ajjayo gy'abeera. Najja nga asotya mpola mpola. Najja mpola n'atuuka wano. Yatuuka wano nga wasibe. Ndoza ne yeetoolola eno emmanju. Agamba baawano baliwa. Najja mpola mpola. Najja n'alingiza munda. Alingiza munda. Bwatyo naggulawo. N'ayingira mpola mpola. Najja. N'atunula talina gw'alaba. Agamba ye. Agenda okulaba wano waliwo kalinga kagundi ak'embaga. Okutuna wano waliwo empeta. Empeta ng'efaanana eyiye. Kyava agenda okulaba waliwo ajja alinnyalinnya. Kati naggulawo wano we yaggula nga waliyo ekiseteyi ky'embaga. Kati yajja n'ayingira munda. Alina obugatto nga bwe twalengera mu ddwaliro. Kati naggulawo kati n'okuggulawo nga ye Caroline. Ate Caroline amuleseeyo ku saloni. Caroline? Ate gwe okula ki wano? Ati badiza okukebera ku loli. Kati omanyi nga bwe nkufaako ennyo. Nze ssebo siri musiru. Oba yeggwe Rose. Awe ejja kubinyonyola babuyinza nkakasa yeggwe Rose paka. Sigezi watandika okungoberera. Nga tekamuggyako essimu. Nakyala n'adduka ko yamanya byonoonese. Yamanya nti ono bw'abanga ye Rose paka bonna batemu. Okuggulawo nga Loli paka ne Rose paka bamulina. Ono yamuba ku mutwe ekitaffaali kakananga gudde ettale. Naye kano kawulyamuko ku nnaku bambi. Kaloozi paka jjukira ke kakoli tuba tukamanyinga ka Caroline. Bodi bakola bonna sebo ku salooni. Oli yatuuka n'okunenya munne Sandra ng'amanyi nti oba ye Rose paka. Kumbe sebo kabaddenga ka Caroline. Jjukira ke kamuwa n'amagezi nti genda omutambulireko. Kati n'omukazi wattu bambi baamusiba ne bamuteeka erudda. Yategedde atya nti tubeera wano yeyingidde atya ati munne nange simanyi. We go ahead with the plan. Tugende maaso ne pulaani yaffe. Kati bali ng'essimu evuga. Simu ya nakyala. Ian. Anti Ian yakuba. He just made this easier. Ekyo kyangu. Kati omusindikire message. No. No, we can't do it. Tetuyinza kubikola bino. Do you really think I'm going to run away from this? Nikubadde kimanyi olowooza nsobola okukuleka mu bino ne nkuddukako. Tofaasinza. Ne kamusikako essimu ati gwe okola ki? They'll catch us. Bajja tukwata. Tetuyinza genda maaso na bino. I know you're scared. Nkimanyi otidde. But I will protect you. Nze nja kukuuma kutofaayo. Ng'era bwe mbadde nga nkukuuma. When the police were coming to question you about the fire. Abapoliisi ojjukira ng'abapoliisi bajja okugamba okubuuza ebibuuzo ku muliro gwayo kyewaffe.
tebalinako kye baazuula olw'ensonga nasobola okuba nga nkukavalinga Against everyone else, right? era nga bwe ngenda okuba nga nkikola teri muntu n'omu agenda tuyingirira famire yaffe sebuka mugambe ndi nja kukuuma nga bwe nakukuuma ku muliro gwayo kyewaffe. He hurt me. Yamugamba omusajja yannumya amazima gennyini. So you and I kati gwe nange finish this together, okay? tulina okumaliriza kino ffenna tukirimu ffenna. No one is ever going to suspect a thing. Do you know? Ate teri muntu n'omu agenda kubanga kere ku makya kugamba atusuubirize tugenda kukola omulimu nga guli clean. I don't want to kill myself too. I mean, think onagamba olaba tugenda kirabisa nti yesse kubanga nange singa mbadde nze nandibadde netta okitegeera omusajja yankyaye biki simanyi biki kugamba ayagala kimekinga oba okukirabisa nti nakyala yesse bwesi. scare them. Are you saying you have a conscience about killing someone? kiki kugamba oyagala kuŋŋamba nti Killed our father. nti otyanga ate watta taata leka nawe yali accidenti. That's fine. We'll just make sure Maya also has an accident. kakati tugenda kirabisa nti neno naye eri accident kugamba tujja kirabisa nti neno naye badde nga accident kugamba nakyala agenda mu maaso n'okukozesa bambi kano ka nakyala olw'ensonga nti ke kaavaako omuliro ogwayo kyewaabwe kati agenda maaso kugamba n'okukakozesa ebikyamu ng'akagamba nti yagenda maaso kugamba n'okukakuuma n'agamba nti singa ogeza n'onvaamu mu kaseera kano siriddamu kugamba kukuuma kukavalinga app. Kati yamusindikira message namugamba tugenda kusingana ku Brent Cliff Mausoleum. Namugamba tugenda kusingana ku Brent Cliff Mausoleum. Kugamba Brent Cliff Mausoleum kugamba kifunga bono gamba nti baterekayo ebisigalirwa by'abagenzi evvu ebintu ntubwe bityo. Kati alinako ko ebintu bibakwata ndowooza ziringa chemicals. Afunye essimu ya nakyala ono gwe baasibye kati n'asindikira Lord Ian n'amugamba nti basisinkane ku Brent Cliff Mausoleum. Kati Ian alowooza nti nakyala yamusindikidde message kati kumbe Lord Paka yagimusindikidde omugole kati kumbe nakyala atandise okwetetenkanya yalwana mukazi wattu n'akuba oluggi ali mu kulwana agezaako okutetenkanya yasonda n'agwa mu buto kakkana ng'akajja akamenye yakozesa ebigamba amaanyi ge bambi kakazi kattu kannyabo tikasobodde okuba nga kavuddeyo gye baakasikuka gye baakasibidde. Kati kajja kakazi kattu kagenda okulaba muno munda teryaliyo ne kajja mu drawer ne kaniko okuba nga keesala nate emiguwa bambi kakazi kattu kasobodde okuba nga bambi nga keetaasa kagenda maaso n'okuba nga keesumulula emiguwa bekato ne keesumulula. Kati jjukira obwedda abali wano nga buli kimu kyonna nga kakiwulira obwedda buli kimu kye bateesa simanyi tumusindike ku Brent Cliff n'ebisigadde kabadde kabiwulira kati bwe kato kafuluma mu nju ne kadduka bambi 10 kajjuka kana katuuse ku kkubo kati kalina okwanguwa kaba kavaayo waliwo nakyala bambi gwe kasanga wano namukadde ati munange neetaaga essimu bane siina simu mu kaseera kano obeka nkutwale mu ddwaliro nga weetaaga eddwaliro amune kale nyambe ontwaleko ku Brent Cliff waliwo munange emergency nsaba onyambe ntwala ku Brent Cliff okay nakyala n'asalawo bambi abiri ng'ayambaka nakyala kati bwe batyo baavuga ne batuukayo kati mu kaseera kano Ian yali atuuse yajja gye baali bamulagidde ku Brent Cliff. Maya? Tandika okuyita nti Maya. Wange gwe Maya. Maya, is that you? Maya ye gwali wano. Maya munnange oliwa omugole n'asala n'ayimirira wano Glory gwali wano omugole n'ajja n'amwekkaanya bw'atyo n'ayitawo n'abulya mu bisenge kati ava atandika okuba nga amugoba alina okuba nga agoba omugole adduka amulinda kyokka bwe lwabanga amutuukako omugole ng'asala ekikuubo ng'abaako ne gyayingira
agenda maaso n'okuyingira obukuubo obw'enjawulo n'atuuka wano n'amubuuza Maya ali ludda wa anti zo tombuuza neyeesolose erudda. ate ayingidde wa agenda okumulaba wuuli ayambuka amadaala n'agenda maaso n'okumugoba kati nabbulukiramu eno omugole atabuse agenda maaso n'okugoba omugole amuyita naye niroli buzibu ki bw'olina n'agenda erudda ajja mpolampola ajja amugoberera wabula omugole alinga ayagala amugoberere oba alinako gyayagala oba amutuuse. Lori, what the hell did you do? Ambuuza Lori kiki kiwakoze mukazi wange kagenda maaso kati nno okutuuka wano nga Lori ali wano kati olindooza abadde Rozi paka kwetegereza nga kano kali wano nekebikula n'okwebikula sebo nga ye Caroline. What have you done with Maya? Kiki kyokoze mukazi wange? Ian. It's just you and me and your poor mother over there. Yamugaa munange Jesse yegwe nange mpozi negoseko ne maama wali ku kisenge okwetegereza nga bambi ekijukizo kya maama kiri wano Deborah. I don't know what this is about. Nga muno kino simagiri kuki anti zimirira awo toseguka I want you. awe nkwetaagaawo. It'll be so much more dramatic if you kill yourself in front of your beloved mother's omanyi munange kijja kuba kirungi nnyo bw'obanga wesse for killing Maya. gamba mu maaso ga mukazi wo nakizukula nga okuleka omulambo munange nga tekijja kulaga makulu. bannange luli biki kikyogezako okukola. There is no us. You took care of that when you broke my heart. Oh, are you freaking out right now? Kati kugamba olinga atidde. Maya lying there. Bannange gwe ng'otya ng'otyaki nga womenya omutima. It should make you sad. I want you to be sad. Kati essaawa zino oli munakuwavu buli kaseera mbadde nga nkwetaaga oli munakuwavu. Kati tugenda kirabisa bwe tuti ebyo ebintu njagala obinywe. Kubanga njagala kirabike nti wesse mu maaso ga maama wo kugamba or I will put a bullet in your heart. Kakati salawo okunywa ebyo ebintu oba nteeke essasi mu mutwe gwo. Kugamba yakuba essasi ebbali ayagala kugamba akirabise nti afiiridde ku kijjukizo kya maama we. There's no telling what part of you I might accidentally hit. Akakazi katamye. Bannange nywa abo noonywa bannange simanyi bagala kuba ekyasi mu mutwe. Ono watuukira anti muleke agende. Abapoliisi bali mu kkubo bajja gwowedde. Rose kati kava kayita Rose najja ako kasale k'ensingo ono najja n'akambe kati kano ke kambe kennyini kabadde ng'atambula nako sitegeeza nti yamugamba wamma kugamba tewategeeza kulumya taatawo abadde nga kukozesa jasi okubula kumenyinga nti guwatta taatawo wamma tomuwuliriza katte tokola kino katte wamma tomuwuliriza oyakukozesa bukozesa kontrolinga mugambye katte kakazi katono nako tekagala bikola kati ono yajja kakananga ekyasi kivuze kati nno omusajja wattu bamukubye ekyasi kati ono yagezeko okulwanyisa kano akajjeko akambe okukakana ng'akajjeko akambe kati yajja n'akuba ekyasi kakana ng'akubye sisita we katonda wake Rozi nkukubye ekyasi kati yamwettidde kati kumbe noono asituse aba agalwa ekyasi okuba nakyala ono yakasindika kakana nga kasibidde erudda kati nno bonna kapuuti Rozi paka ne Lori paka bonna kapuuti yajja n'akanyenyaako babadde bafuuse ekyambika ono kyava yambuka bambi agezeko okujja eri bambi mukazi wattu mugamba oli oke anti ndi oke nange nkwagala anti nange nkwagala munange yawulira essanyu mu kaseera ako kati nno twawulira obugome bwa poliisi yalina okujja nate eberenga esolovinga buli kimu kyonna kati nno buli kimu kyonna bweso bwe kyali kitambudde
kati mu kaseera jjukira baali balina okwewasa awo embaga yali erina okuba ng'egenda mu maaso yakandowooza okimanyi yenze naawe lubeerera tetulina kwawukana anti kale ekifo ekitibwe kirina okuba ati munange nkwagala nange kimanyi nti nkwagala nnyo ati banaye tukole kino tukikole kati kumbe bami ne Sandra yaliwo kwajjuka ono yamala n'amanya ekituufu kati ne Cassandra bwe yakanyuga ekimuli kati Sandra yakibaka kati mu kukibaka ate jjuka yali yeegomba dda ono yali yeegomba dda kugamba maaka kati okukakkana nga Sandra yavaawo ne maaka Ian ne mukyala we ayitibwa Maya kati kugamba basigala mu ssanyu ne kabaka aba akaggala mu kaseera mbadde ne Vj Cruz Uganda obadde ne Vj Cruz Uganda the magic voice nga nze mbadde ku muzayi gombe nga nkuweereza nakugamba ku 0740 3131 05 tuba tukwatagana butereevu ku telegulamu yaffe empya osasula omutwalo gumu nosobola okubanga olaba emyezi 3 emitwalo 2 olaba myezi 6 nze mbabuulidde